Ebyentambula bisanyaladde mu bitundu by'Ekireka bweyogerere oluvannyuma lw'omukazi okuzaala omwana n'amusuula ekimusse bwe batyo abantu ne basalawo okumuziika mu kkubo. Abatuuze bagamba nti omulambo gw'Ebujje kaliddemu ono yagusudde ku kasasiro oluvannyuma lw'okugusiba mu kaveera. Era ekibatabudde kwe kukubira poliisi kyokka n'erwawo. Olinda otya emyezi 9 eri Ebujje amanyi nti oyo ye pulezidenti w'Enchoba amanyi ali mu Tuluba kiri abadde alina okubaamu myezi 9 bakazi beetaaga kuwa butwa. Kumacha poliisi eri wano ku nnyindo tennalabikako. Yeyo poliisi ya Uganda singa kubadde kwekalakaasa singa yatuuse dda. No one can even come and assist. Then they call police. Police are not coming. Police are not coming to help this one. If it would be like if he was still alive, he could rush where to go to the hospital. Then this boat, no one can touch her. Byagaza ajja mangu nga waliwo ensonga ezitali makulu naye ensonga ezirimu amakulu nga omwana afudde wali tubakubira saa 2 bajja Omulambo ne balwawo ebbanga kibadde kyetaagisa poliisi eddemu amagezi. Abakyala bategeeza nti baasoose kulaba mbwa ng'esikaasika akaveera wabula ng'omutwe gw'omwana guli wabweru. Embwa zaano zibadde zitamba tulaba zikulubya akaveera okulaba akaveera nga mulimu basibiddemu omwana ng'omwana mufu basumulula akaveera ng'omutwe gulingiza yamulese n'asuula mu kiyigo omwo. Bambi abasajja mweddeko kisusse mutudekera embuto kyekyaleetedde omukazi okugyamu omwana oyo n'amusuula. Margaret Luwaga nannyini kifo awakuŋŋaanyiziddwa kasasiro naye alina kyayogedde ku nsonga eno. Wano olaba okwambuka ewange wano wonna wajjudde bamalaaya bali wano bangi nnyo era nze bwe mba mpitawo nga nnyina gye nva be bansulirako n'ensawo ekiro ne mbabuuza gwe wava wa nze nava Bwayise nze nava Busoga nze nava Rwanda bali wano. Abatuuze bongedde okuva mu mbeera nti si baakugyawo omulambo okuggyako nga poliisi ezze. Abamu ku batuuze bakangudde ku ddoboozi ne bawera nga bwe bagenda okukola ekisoboka okuzuula kalittemu ono. Tubega tumuzuula eyakoze embeera eyo ey'okuzaala omwana n'amusuka kasasiro. Kitegedde naye nga si kizibu gamba eri bantu oba kalubiza batuuze kuba bano bennyini n'abakazi bennyini bagambye bajja kwesootinga banoonye omuntu oyo. Ssentebe w'Ekireka Central Dick Mukasa ategeeza nga poliisi bwe yagitegeezezza mu budde naye yeewunyiza okulaba ng'eruddewo okutuuka. Poliisi yatugumiza nti abikolako naye emmotoka ekyali kira naye olw'okuba nti emmotoka engeri gye tebaddeyo mu bwangu abatandise okukuba essimu okuva ssaawa 2:3 awo bwe zituuse ssaawa 6:00 nga zigenda mu 7 abatuuze ne beekola ki ne beecwacwana ne bagamba nti embeera eno yeeyongedde okutabuka oluvannyuma lwa ssentebe okunenya abavubuka ababadde bataataaganya ebyentambula nga bwe baziba ekkubo. Omusajja ayinza okuba n'omukazi aleka yamufunyisa olubuto ng'essaawa zino yalwegaanye oba n'amuzaala omwana n'amufaako essaawa zino n'agaana ogenda omuziika omwana adde alina kukola ekyo. Omukazi atandise dde omulumiriza oyo naye nze njagala ffe ng'ekibi kimulumiriza. Oluvannyuma poliisi etuuse n'etwala omulambo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.